Olutalo lwa Daana Nabatanzi ne mukwano gwe Nampijja Florence mubadde mulumanyi. Mumanyi lwaki bano ab'emikwano ababiri bakyayomba mpaka olunaku olwaleero? Kigambibwa nti bano ababiri bayina olutalo olw'omunda lwe bazzenga balwana olwabaviirako okwawukana paka olunaku olwaleero. Era nga kigambibwa nti mwana muwala Daana Nabatanzi obulungi bwe bwasikiriza omuganzi oba bba wa Nampijja Florence kyekyabaviirako okwawukana. Omu ku bo yayagala bba wa munne. Ebyo bya mumbu. Nga bw'omanyi nti bino ebintu tuludde nga tubiwulira, wabula we babuuza Nampijja Florence ekyamwawula ne mukwano gwe Daana Nabatanzi yagamba tetwawukanangako, wabula omuntu nga ayina obuzibu oba ng'ayinamu obuzibu n'omuntu obeera omulaba, buli we bamubuuza mukwano gwe abuuza mukwano gwange kikkeeka akabonero akasooka. Omuntu amulala ayinza okugamba mbu ayina emikwano gye mingi. Nedda, omuntu abeerako ne mukwano gwe nga bwe bakugamba mukwano gwe osooka kwogera muntu ogwo kuba gwe gwoba omanyi nti mukwano gwo. Bano nno baayawukana ne baawukanira ddala ekyaleetera Daana Nabatanzi okuva ne mu by'okuzannya emizannyo. Mwenna ekyo mubadde mukiraba. Wabula olunaku olwaleero mbaleetedde akatambi akava mu muntu abadde anoonyereza olutalo lw'abano ababiri kwe lwava, wabula n'abaako by'atugamba tugenda kubanga tubibateerawo wano. Saagala muntu aveere agambe nti Adita yagambye saagambye, wabula nange ndeese byogeddwa. Yenze Sheila Adita ngenda bbanga mbateerayo obutambi nga bwe buti, wabula gwe atannaba kubanga osubscribing obutambi buno bigenda kubanga bukuyitako. Ky'olina okukola kiri kimu, subscribing okwate kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Teweerabira commentinga. Comments zammwe tuziyigamu ebintu bingi, wabula ate kye tuba tusobeza mu video tuba tukusaba gwe ng'ali mu kulaba otuyambe otutereeze. Mbatumiddeko era mbeebaza nnyo yonna gye musinziira okulaba obutambi bwange mu mawanga ag'enjawulo. Mwebale kwefiiriza budde, mwebale kwefiiriza wifi zammwe, data wammwe, n'otuula olaba obutambi nga bwe buti. Tugenda kubanga tubateerayo obutambi obukakasa ebigambo bye ndi mu kwogera, muwulirize nammwe musalewo. Mwe n'abayina ba best friends mukirowoozaako ki? Gw'olowooza bano ababiri basaanye bagonjoole ensonga baddemu bakwatagane oba nedda? Ye gw'olowooza kyava ku mpalana nti omu asinga munne nga ebyogerwa oba nedda? Oba omu ku bo yafuna emirimu egy'enjawulo ne gimufuula okuba nga akola nnyo nga takyafuna budde bwa muntu mulala? Ye gw'olowooza ab'emikwano akantu akatono kasobola obbawula oba nedda? Nze ku lwange sisuubira. Mpozzi nga waliwo ekintu ekinene ekisingawo kye tubadde tetumanyi. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Nampijja ne Diana alyoka ave ne romantic. Ate bangamba mbu Diana omu yayambala olugatto lwa munne sibabeepinga. Naye mbone oli nanyiiga. Mukwano. Bifu. Banange. Diana. Baali beeyagala ne Ahmed. Okitegeera. Ahmed ne bafunamu obutakkaanya ne baawukana. Ahmed n'akwana Flora n'akkiriza. Oli n'amugamba n'oyagala ku musajja gwe nali njagadde. Ne batabukira ddala ng'era ne bajja mu kuzannya beepinga biki. Kati ndowooza Florence n'asinga ensumika. Nga bwe baloopa emisango, omukulu abeera sayidi ya Flora. Okitegeera. Ate gundi gundi njate muno oyo omuwala ate gundi ewasinga kunyumirayo afipawa. Ava kutiva kwekyo mu bizannyo bino ebizannyo. Era Florence n'asinga gundi neyeegoba ng'omusajja Uganda. Nedda kyengamba wandibadde ng'olaba nti egulupu bakoleranga pulogulaamu yaabwe kasukaali. Wandibadde nga egulupu batambulira naye olaba. Akatambi keekonka bateereddewo nga batunnyonnyola ensonga lwaki Daana Nabatanzi ne mukwano gwe baayawukana bubi nnyo. Entabo eva ku musajja, ng'ate omusajja si muntu mulala, omusajja Ahmed Lubowa ye yayawula bano abawala ababiri, wabula ng'abalala bagamba nedda si musajja ye yabaawula,
wabula omu ku bo yatuuka ekiseera nga takyasobola kugumiikiriza munne. Omu ku bo yatuuka ekiseera n'abanga alinnya eddaala ddene nnyo okusinga ku munne ne kibaviirako buli omu okufuna obujja ku munne, era nga kigambibwa nti waliwo omu ku abo eyatandikanga okwogera ebigambo eby'ensimattu ebitali birungi ku munne, nga buli wamulaba amulumiriza obwenzi, amulumiriza obwamalaaya, amulumiriza okwetunda n'ebintuntu ebirala, n'amulumirizanga okuyingiranga mu bitamukwatako, n'amulumirizanga okumulondoola ennyo n'okumutambulirako, n'amulumirizanga omumukolako kompetitioni eyo etaggwa, n'amulumirizanga okugendanga mu mikwano gye n'amwogerako ebigambo, n'amulumirizanga okumulemerangako mu buli kimu kyakola, era nga n'atandikanga omumuloopanga ne mu bakama baabwe gye babeera eyo. Ebigambo ebyo byandibanga bituufu naye biyinza okuba nga si bye bituufu ku Nampijja ne mukwano gwe. Nze njogera ku sayidi y'ab'emikwano ababiri kanneegerezeeko oba kangereze ku baana ab'obuwala. Mu nsi muno eno kizibu nnyo abaana ab'obuwala okubeera n'emikwano gyabwe nga miwala. Ensonga esooka, abaana ab'obuwala emitima gyaffe tegimatira, kye kisooka. Njogera naawe ayagala okufuna emikwano emiwala. Abaana abawala emikwano gy'abawala tegiwangaala. Lwaki abaana abawala beewulirako ebbuba, abaana abawala ba bigambo, abaana abawala ba nkwe, abaana abawala baagala nnyo kompetitioni, abaana abawala balogo, abaana abawala tebeesengejja, abaana abawala bayina enkwe. Ogenda n'obeera ne mukwano gwo nga muvudde wala. Mukwano gwo waalaba ng'olina ekirungi ky'ofunye nga ye tannakifuna, agenda kunyiga mu kifo ky'okukusanyukirako. Abaana abawala baagala nnyo okukozesa bawala bannaabwe nti ye abala abeera naawe akufunako ki. Bw'aba alaba nga talina kyakufunako abeera takwetaaga. Baagala nnyo okubeera mu kifo nga ggwe obasaasira buli ddakiika ajjeewuwo olw'ensonga amanyi ye ggwe wekka asobola okumutegeera. Wabula bw'ovuvaako bw'oti mu maaso byagenda okuba nga akwogerera bigenda kubeera nkumu. So abaana abawala tebatera kubeera na mikwano, wabula baagala kubeera n'abantu be balaga nti nze nkusinga nange nkusinga, ono talina kino, ono talina kiri. Era ojje weegendereze nti abaana abawala kasita bafunamu obutakkaanya bagenda kweyogerako ebigambo, bagenda kwogera ebyama byabwe buli omu oba buli muntu abimanye, bagenda kuyomba, bagenda kwesaasaanyako eŋŋambo, bagenda kweroopa, bagenda kwewaayiriza, bagenda kwesalako ebigambo be baana abawala, ekitali ku basajja. Abaana abawala tebaagala muntu yenna abasinga. Era bwe baba mikwano nga bawala n'obaako ekintu kyonna ky'omusinga, olwo lugenda kubeera lutalo, be bonna abaana abawala. So kati gwe akola emikwano gy'abaana abawala tandika obbalondamu omanye nti si mikwano gyo, basekere ng'oseka kitono. Bw'oba oli wa bagamba byama byo, bagambeko ebyama ebitono ng'omanyi nti ne olukera ku makya ne mwawukana tagenda byogera bikuswaze, oba ne waba abyogedde togenda kulumwa, tolina kyogenda kubeera. Kansuubire nti ninawe ekyamakulu kye njogedde mu katambi kano. Gwe olowooza otya ku butambi buno? Twesange mu comment section.